tutambulira ku biragiro bya Ssaabasajja yatugamba nti tulina okulaba okusomesa abantu be ensonga z'ettaka ate okulaba nti bazitegeera bulungi n'okulaba nti abantu be ate tebongerwa kubonaabona nga bali ku ttaka yonna gye bali mu bitundu ebya Uganda kubanga okusomesa kuno kuba kubayamba bulungi. Programu eno ekutusibwa kuba naffe aba Buganda Land Board ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka. Nze Maurice Mukiibi Omugave. Wiki eno twagala tutunulire engeri gye tuli mu mwezi gw'abakyala ate nga abakyala be bamu ku bantu era babeera ku ttaka eyo gye tubeera naye ng'ate basoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo. Nsala ndogera nedda ke tufune ku babaka ba paalamenti abakyala abava mu bitundu ebimu bye tumanyi obulungi batubulire ku mbeera abakyala gye bayitamu naddala ku nsonga zino ez'ettaka. Wano wendi ndi n'omubaka Nantongo Fortunate Rose ono nno ng'ava mu kitundu ekyekyotera era nga ye woman MP gwendi naye njagala tuwayeemu ku nsonga zino ez'ettaka. Honorable, nsanyusa okulaba ku telefayina yaffe. Nange nsanyusa okulaba ssebo neera nyongera okwebaza baffe Ssaabasajja Kabaka emitendera egy'enjawulo gy'atuteerawo okulaba nga tusomesa ate nga tutegeeza abantu baffe ensonga ezibakwatako ezibalumira ddala mu society gye tuva naddala ensonga y'ettaka gye tuliko olunaku olwaleero ng'ate nga tuli mu mwezi ogw'abakyala nti eno ensonga y'ettaka nkulu nnyo ate ng'esoomoeza nnyo abakyala. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubanga naye ngenda gattako eddoboozi lyange ku maloboozi g'abakyala abalala okulaba nga twogera ku eno ensonga y'ettaka waweeri ekosa etya abakyala ate neki ekisobola okukolebwa okulaba nga abakyala bategeezebwa rights zaabwe mu nsonga z'ettaka. Weewaawo bwe twogera ku kusoomoozebwa okuliwo naddala eri abakyala kusoomoozebwa ki kwoyinza okunokolayo nga tutunulira ekitundu kyo kyennyini ky'olimu ekyakyotera? Ensonga esinga ddala okuluma abakyala eviira ddala ku society kubanga amateeka go gakoleddwa. Tuyina Land Act, tuyina Succession Act. Amateeka akalaga nti abakyala n'abaami twenkanankana mu bintu by'ettaka naye ogenda n'osanga nga society zaffe ate zo gano amateeka tegazimanyi. Tegamanyi nti omukyala ku guno omulembe alina right okuba n'ettaka, okuba n'ekyapa nga kiri mu mannya ge, okuba n'ekibanja nga kibanja kye yakiguze kiri mu mannya ge. N'olwekyo tulina okutegeeza abantu baffe n'okutegeeza abakyala nti gwe ng'omukyala osobola okwekolera akasente ko n'ofuna akatakako nga kali mu mannya go. Society egenda n'erowooza nti omukyala talina kubeera na property. Waliwo abantu abamu nga bakyakitwala nti nno ate omukazi ye akyali property ya musajja. Nti omukyala ne wabanga agenze mu maka ng'alina ettaka tugambe yalisikidde ku bajjajjaabe, bajjajjaabe bamuwadde ettaka bazadde be nti ate ettaka lirina kugenda mu mannya ga musajja. Ne weesanga nga waliwo embeera ezimu ng'omukyala waaba afiiriddwako bbaawe mu maka mwennyini bamugobamu ewali ennyumba gy'akuliddemu n'ebbaawe, wali ettaka lyalimiddeko emyaka gyonna n'ebbaawe gye balabiddeko abaana. Waliwo n'ebiseera bingola n'abaana bennyini nga bagoba bamaama baabwe mu mayumba n'amugamba nti gwe maama toli wankima lino ettaka lyabankima. N'olwekyo tulowooza nti twetaaga okusensitizinga society zaffe okutegeeza abantu baffe amateeka agakwata ku ttaka nti ku guno omulembe guno omukyala osobola okuba n'ettaka lyo. Abakyala balina obuzibu nti agenda ne mu banka okwewola ssente naye nga tebasobola muwa ssente kubanga talina ttaka lyasobola kusingayo kufuna ssente ezo. N'olwekyo tulowooza nti ekisinga obukulu ku guno omulembe kukola sensitization, kutegeeza abantu baffe ku kyalo nti ettaka amateeka g'amataka gye weegali agasobozesa omukyala okuba n'ettaka nga lirye n'okulikozesa mu ngeri yonna gy'ayagala oddikozesaamu kubanga liba lirye nga liri mu mannya ge. Oba kyapa oba kibanja omukyala asobola okusikira n'ettaka ku bakadde be nti omuzadde obanga oyagadde omwana w'obuwala omulekera ekibanja okumulekera ettaka osobola okikola ng'okola eddaame. Ate nga watali malaami kubanga tulina challenge y'amaanyi nti abantu abamu bataleka malaami nga tugenze mu administration nti ekkooti yeyina okusalawo olaba nga percentage abakyala gye bafuna mu by'okusikira eby'obugagga naddala ettaka ntono nnyo. Nga we mbagambye osanga nga bagabanye ettaka baligamanidde balenzi nga abaana b'obulenzi be bafunye ettaka eryo ng'omwana w'omuwala bamugambye mbuno agwe tokyali wano ogenze kufumbirwa walala ogenze tokyali wa wano oli mugenyi. N'olaba ng'omwana w'omuwala ate ye tubamuwadde ettaka nga abalenzi balyefuze
n'olwekyo tulowooza nti tulina kukola sensitization naye tube Ssaabasajja Kabaka tube nga tutegeeza abantu mu mitendera egy'enjawulo tukozesa TV tukozesa radio balooya benyigiramu abakulembeze tutegeeza abakyala naddala mweno guno omwezi gwaffe nti omukyala ku guno omulembe alina right yemu n'omusajja okuba n'ettaka okulikozesa nga wayagala okulireka wabaliresewo asobola nayo digabanga wayagadde ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga liba ttaka lye si tteeka nti omusajja oba yalina odisigaza naye kuba tulina succession act nti bagambye ebintu mubigabanya kyenkanye naye nga obanga bwe mu bufumbo ng'ettaka lye gwaliteeka mu mannya go tekiri automatic nti omusajja alina okukola ki okulitwala osobola oddigabanya nga w'oyagala kubanga ettaka liba liryo. Ebiseera ebisinga obungi abantu baba tebamanyi nnyo nti nga bwe wasalawo mu kiraamo kasita oba nga kiraamo kyo tekimenye mateeka kirina okuba nga kigobererwa naye oba tunyonyodde nti naawe omukyala nga walina ebintu byo osobola okugamba nti ekitundu kyange bwe kiti gundi yakitwala ayinza okubeera mugandawo ayinza okuba abafamireyo ayinza okuba omwami wo naye si tteeka nti kasita ovaawo buli ekikyo omwami yakitwala okusinza ku nteeka abuusi abantu bagaana okukola ekiraamo naye ndowooza era osobola n'otubuulira ku nsonga y'ekiraamo lwaki abantu bagaana nnyo okukola ebiraamo naddala ku nsonga zino ez'ettaka olina alama nti wano mpaddewo gundi kiva ku ki? Abantu baffe abasinga ekisooka okukola ekiraamo bakigereegalanya n'okufa oba ogenda omuntu alowooza nti wemba nkoze ekiraamo essaawa yonna ŋŋenda si kituufu. Ekiraamo okikola nga weetegekera obudde bonna kubanga tomanya kubanga oba okoze ebintu by'omu bulamu naye ng'olina okuleka embeera ennambulukufu gy'ogenda obbigabanyamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Abantu abatera okukola nti wano gwe nkuwadde wano nkuwadde wano w'obanga w'omuwadde tokitadde mu mannya ge osobola okufa ne balaba nga naati wakigaba ne kigenda nga kigenze mu nteekateeka eya kkooti ate okigabanya. N'olwekyo njagala okukubiriza abantu bonna tukole amalaame kubanga omuntu w'ova mu bulamu bw'ensi eno nga togabanyiza bintu byo bye bireeta enkaayana mu families nolaba nga abantu beekuba abantu betta nga bagabanya bintu naye ng'ekiraamo wakikoze nga tekikontana amateeka nga kigoberera amateeka gonna ebintu byanguwa kubanga abantu bagoberera bye wayagala okubeerawo mu bulamu bwo ne bituukirizibwa ng'ofudde. Kusoomozebwa ki okulala okuli mu kitundu kyo naddala ku mbeera y'ettaka? Tuyinza okutunulira ensonga ya evictions ng'ezo wali okusoomozebwa okwenjawulo kuli specific mu kitundu kyo ekya Kyotera? Kituufu nnyo kubanga mu Kyotera district tuyina challenge nene ya eviction nti abantu bagobebwa ku mataka. Tuyina ne challenge nti n'ab'amagye batandise okugoba abantu ku ttaka we basanze nga baasenga dda. Mu mateeka tuyina nti oba osenze ku ttaka okumala emyaka 12 nga totaganyizibuddwa oba ofuuse bona fide purchaser of value. N'olwekyo okugoba abantu ku mataka n'abakyala abasinga mu byali eyo osanga nga omuntu omugagga avudde eri n'ava eri gy'avudde najja ku katundu lwakuba yategedde nti nno kati omukulu wa wano yafudde ne bagamba kubanga nze nyina omusango gwenkolako ng'omukyala bakadde bafudde babalekedde ettaka ng'abakyala bana b'obuwala naye bali bavudde eri ne bava webunaayira ekasensere ne bajja ne bagamba feyina ettaka baali tebaalitunda muzeeyi yalitunda mu bukyamu nolabanga kati nga bali mu bagobaganya kati bye byonna bye bijjamu nti abantu bagobanyiriza kulala naye lwakuba tebamanyi na mateeka ate nga oluusi bambi abantu baffe balina challenges n'okufuna legal services okufuna abalooya abasobola obbawolereza okubayambako mu byamateeka osanga nga babagobye ku mataka gaabwe nga n'emirambo bagisengudde ng'olaba kiri kijja naye omuntu najja n'asenda busenzi mugenda okukera nga mwenna baabasenze babagjeewo. N'olwekyo tulowooza nti ensonga ya kumanyisa abantu baffe amateeka gali ku ttaka n'abantu bonna nze nkubiriza bannakyotera kubanga nze ntera obagamba nti nze ndi looya ndi munnamateeka mutendeko omubaka gwe balonda looya wemba mufunye issues ezikwata ku ttaka musobola okuntuukira nze nabagamba kati eyo probono yange gye nkola nga looya tulabe nga tugonjola zino ensonga nga tuteekawo obwenkanya mu ttaka mu nkozesa y'ettaka ne mu ngabanya y'ettaka. Tuyenza nnyo Toyanzege omubaka wa Parliament owa Kyotera Omukyala ensonga zinyonyodde bulungi naye abawadde omukisa nti bwe mwagala okwongera okumanya ku nsonga zino ate n'okuba nti abayamba mba n'ensonga temusirika mudduke gy'ali asobole okuba nga abayamba ku nsonga eno. Era mu ngeri emu ate tulina omubaka wa Parliament owa Kalangala omubaka ono omukyala owa Kalangala District Honorable Helen Nakimuli naye agenda tubuulira Kalangala ono ali atya mu nsonga z'ettaka abakyala bali batya mu nsonga z'ettaka ate era oba oli awo nakyo kiyinza okukolebwa okusobola okuyamba abantu nga embeera bweri mu kitundu kye ekyekalangala. Honorable Helen Nakimuli ova Kalangala
Kalangala district abantu asinga obungi obagiwulira bamanyi wala nnyo abamu bamanyi nti ekifo ekisinga okubeera ewala ekifo ekisinga okubeera ekyemabega ennyo ekifo ekitalina nkulaakulana naye ate ettaka gye riri mu ngeri emu oba endala. Oli ku terefayina yaffe program Ttaka yenyaffe atwagala oyogereko eri bannayuganda osooka otubuulire Kalangala era etya naddala mu nsonga zino ez'ettaka. Njagala okusooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka, nze Nakimuli Helen omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okututeerawo ekitongole kya Buganda Land Board ekiyambye bannayuganda naddala abantu ba Buganda okumanya ebigenda mu maaso ku by'ettaka kubaga amazima ebyokusomesa mu ttaka bingi naye abantu baffe abasinga badde tebabimanyi bulungi ng'omuntu agula ettaka naye tamanyi kyakola. Naye njagala okwebaza Buganda Land Board okuba nti bagenda mu bantu baffe ne babasomesa ate ne babayambako butya bwe bakuuma ettaka butya bwe bafuna ebiwandiiko ebituufu. Ekyo nno kya muwendo nnyo tukyebaza era Ssaabasajja Kabaka tumusiima nnyo era tusaba Mukama Katonda ayongere okumuwangaaza ng'akola ebintu bino eby'ettendo mu bantu be aba Buganda. Kalangala district abasinga tugiyita Kalangala naye njagala nnyo okugiyita Ssese kubanga ly'essaza lya Ssaabasajja Kabaka. Ssese oyo alimu land types za njawulo. Waliwo ekisinga kye bayita public land, waliwo mailo land, waliwo ery'Obwakabaka, ettaka lya Kabaka. Naye engeri gye tuli nti tulina ebizinga 84 ate ebizinga bino abantu abasinga bagendayo obugenzi ne bibazingako. So kizibu okusanga omuntu naddala eyo mu bizinga nga yagendayo obugenzi ng'alinayo ettaka. Ettaka eryo of course libaako obwannannyini wabeerawo kati ng'ewaffe e Bukasa tulinayo Bakaganda ng'ettaka erisinga lya family ya Kaganda ng'abantu bajja ne basenga ne bafunako ebibanja abamu ne beegula. So abamu bayitise mu process ya kwegula awalala era bwe kiri ne Bujumba kati Bujumba ono engeri gyali nti ye wanene nnyo watono awali amazzi abantu balina ettaka. Waliwo kye bayita public land, waliwo abasobola okufuna access ku public land oba okusobola okufuna obutuuze ku ttaka eryo balina engeri gye bakikolamu abafunye freehold. So waliyo okusomesa okugenda maaso okwenjawulo wadde nga waliwo ekikyabulamu. Bannakalangala bano abagendayo abamu balyagadde nabo okufuna ku ttaka lino naye kizibu olw'okuba nti kati lya buseere ate kati baavu tebakyalina we bajja kasente gula ttaka lino era ogenda okulaba nga abagagga bavudde eno abalina bye babbyebye eno era be bagenze ne bakola ki ne bagenda ne bagula Kalangala. Omuntu olw'okuba nga abadde talina bulungi kasente bw'abaawo ne ekayemu n'agitunda. Kakati waliyo okulima ebinazi e Kalangala. Bano ab'ebinazi bajja aba Oil Palm Uganda nga bagamba bannakalangala baguze ettaka naye abaali abagezi baagaana ne bagamba ffe waakiri katubeere n'ettaka lyaffe tulime nga tubaguza. So waliwo abasigala n'ettaka lyabwe bali abatasobola kulisigaza olw'obwavu lwe baalimu baagala okubwejjamu ne batunda. So waliwo kati era ekigenda mu maaso okugula ettaka kungi e Kalangala olwa bizinesi y'ebinazi eri e Kalangala. Naye tukyalinamu challenge, tukyalinamu obuzibu nti n'ababbi bangi waliwo abeesenza ku ttaka lya Kabaka. Kati tulina ekizinga kye bayita Funve kuliko omwalo baguyita Mawala ne Kachanga saidi zeeri naye era osangayo ababbi abayaayi abo muze mbayita bayaayi nga yafuuse nnyini ttaka eryo. Nzijukira mu mwaka ndoza gwali mwaka 2016 eyewala Father Walusimbi kitange yali akyali kweba yalwana n'abantu abo abaali beesenza ku ttaka lya Kabaka agenda n'akolerayo emirimu n'azimba ne beach n'afuna n'ekyapa ng'agamba wano wange ne weewunya ababawa ebyapa bo bannaffe bavaawa nga ettaka eryo bakimanyi bulungi nnyo si lya bwannannyini si lyani lya Bwakabaka ne bafunako ebyapa. So wakyaliyo okusoomoozebwa okwo okw'okubba ettaka. Abanene bava eno ne bagenda ne babba ettaka ku bantu baffe. Waliwo n'ekirala abakulembeze bennyini ng'eyo Kalangala district gye bali nga ye mwennyini yeenyigira mu mivuyo gy'obubbi bw'ettaka. Omuntu n'aba n'ettaka lye oli omunene waliwo nga baradisa abo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga b'omulimu gwabwe gwa kuleetawo bukyankalano ku ttaka. N'asanga omuntu n'ettaka lye n'aleetako ba investor
n'abagamba mufunaawo tujja kukiyiiya ye ne bamuwaayo akasente b'abantu ne basigala mu mbeera eyo abantu abo ne bafunako n'ebyapa nafuna ekyapa naye era ogenda okusanga nga balina bye bayiseemu babagamba bayita mu mateeka naye obubbi obw'ekitalo nga babbye abantu baffe so abantu abamu tebafuna kuyambibwa kumala ye ate omwavu aloopawa bw'oloopa baba bakusooseeyo era gy'ogenda okuloopa bagamba nga oli bataddeyo kye bateekayo manyi obuli bw'enguzi bungi mu ggwanga buli wamu weebuli so abantu baffe balina okusoomozebwa tulina n'ekizibu ekyabibanja holders abalina ebibanja nti nnyini ttaka ayinza okuba ayagala kutunda bw'aba ayagala okutunda ate ono ow'ekibanja sente ayinza obutazisobola kwegula bw'omugamba obukadde 15 oba 2 nti nze bwentunda kubanga ettaka lyo buli kaseera lyeyongera value bw'obanga waligula eka 50,000 waliwo waffe yagula eka 3,500 naye kakati nga eka agitunda bukadde 7,500 kakati gwali ku eka abadde alimirako lumonde ne muwogo oba n'emmwanyi naki oba tosobola kwegula kubanga agamba bukadde 7,500 tobusobola kakati entegeeragano yo oluusi erema onayagala kutunda ttaka lye ate oli agamba nti lino lyange ate onzijjako awo enkaayana ne zijja naye nze nkubira omulanga bannakalangala abasese abalina ettaka bannange ettaka kya bugagga tuleme kwetundako ttaka kakati katikkiro alina omulama gw'emmwanyi terimba emmwanyi terimba egenda kutuyambako gye bujja mu maaso kakati bwe tuleeta emmwanyi nga nze Nakimuli agenda okuleeta emmwanyi ozigabira bannakalangala gw'ogenda zisimbawa ate ng'ettaka walitunze kyokka bw'oliguza talina na kisa akugoberako awo wennyini gwe abadde abeerako kubanga naye ayagala likulaakulanya so tuleme kwemalako ttaka baligenda kutuyamba gye bujja mu maaso ennyanja mugiraba ennyanja tekyalimu kalungi waliwo abagifunamu kati fe abasese tetukyakola ki tetukyagifunamu kiri awo era kyofunyeemu era ogenda okulaba nga bakikutte kakati obwavu bungi tusazeewo tudde mu nnimiro gwe munnanga omusese atalina ttaka alitunze ogenda kufuna ki tulina ewaffe ebukasa gyensibuka gyenzaalwa kakati baagala kuteekayo binazi naye abaagula ettaka eryo yali public land kati abaalitwala si baana nzaalwa y'ebukasa era baava eno ewaffe eno wammwe mu kibuga gye baava ne bagenda abalala baava yiri Masaka ne bagenda kakati era ojja kwesanga ng'abaali badde bannyini ttaka be balisutamyeko kati just their squatters ku ttaka eryali badde eryabo lye bakuumidde ebbanga tebatema bibira fe batugamba ng'edda mu kibira okyabayo nku gino emiguwa gye twajjangayo okwesuuba kakati osanganga ekibira bakimazeewo balimu omuceere ekibira bakimazeko bateekewo ebinazi ekibira bakimazeewo to do what kakati abo betugamba nti nno bannaffe be baali kulaakulanyiza ekitundu ate bajja kwonoona bwonoonyi waakiri baali tulekedde emiti naye ne gwe bawa public land ng'asabye nti agenda kukulaakulanya kibi ayonoona bwonoonyi obutonde bw'ensi kalangala obutonde bw'ensi bwonoonese olw'okubanga katuli ejjeeko tuli wadde abo abatalirabiridde kuva butufe tulirabiridde ebibira tubirabiridde naye bannaffe bazze babitemi babimazeewo so bannakalangala abasese mbakubiriza tuleme kwejjako ttaka tuleme kwemalako ttaka kuba tulyetaaga abaana baffe bwe tunaafa banaasigalawa kuba bajja basengula ebyettaka byafuuse bya ttunzi nti obeera n'ettaka lyo omukyala kalangala kizibu nnyo bayira okusanga omukyala alina ettaka era bw'aba ali nalyo era ogenda okulaba nga bamufutyanka waliwo awo ekibaale ebiseera ebyo omukyala bamufutyanka ku ttaka lye era byalimu era embeera y'abakulembeze abo bamanye nti banene omukyala bamufutyanse ku ttaka lye bamugobako kale leetayo akasente kano tukulekeko embeera bw'etyo naye bw'oba oyina ettaka lye ettaka kya bugagga tukikuume kubanga mu Buganda wano bwe tuba nga tutunze ettaka nga tutulyemazeeko Obuganda bugenda kusaanawo mikwano gyange mbakubira omulanga abasese benkiikirira tetutunda ttaka oyogedde ku nsonga y'enkosa y'ettaka era kyogedde ekirungi wali kyendabye bwogambye nti nno ab'ebinazi bajja ne bagula ne batwala ne batwala naye abaasigaza ettaka lyabwe kati balima ebinazi ate ne baguza
abo wamu. Ng'oggyeko ebinazi n'emmwanyi, waliwo ekirime ekirala ekimuntu kyayinza okulima e Kalangala bw'aba asazeewo okugamba nti kati ka ŋŋende mu bulimi ennyanja egaanye, waliwo ebirala bye bayinza okulima oba oyinza obbawo ku magezi ku nsonga eyo? Essese waffe essese ettaka lyaffe ddungi nnyo nti buli kimu ky'oyagala kimera kidda bulungi kubanga enkuba yaffe tugifunamu bulungi. Ettaka lyaffe si bbi era ngenda kugaba gwe bayita house of vakedo kuba twakizudde nti naye eri ettaka asobola okulimibwayo. Tewali kyoyagala kulima Kalangala ne kitadda. Emmwanyi zidda bulungi, amatooke tulina amatooke edda bagamba nga amatooke g'ewaffe gaba n'amazzi mangi nnyo biki naye tugalima era kati malungi nnyo galina ne kakkala akalungi gasinga n'ayagene bannabuddo eno. Amatoke gaffe malungi, so lumonde, muwogo, amayuuni, buli kyoyagala okusimba ewaffe kidda ate kiba kirungi. Lumonde abooyo akumuuka oyo, muwogo ne bwakubibwa lukuba nsi era ogenda okulaba nga yasigala mulungi kubanga ettaka lyaffe ddungi, so buli kyoyagala okulima kidda. Naye kyanaku nti waliwo ebiteekebwayo nga bw'okijjawo tosobola kusimba mu kirala ne kikola ki ne kibala olw'okubanga nutrients ziba zifudde. Naye g'amazima ewaffe ettaka lyaffe simanyi nti lisobola okuba anywhere awalala wonna. Ewaffe ettaka lyaffe ddungi, buli kyoteekayo kidda, kagube muti ki, keebe mmere ki, kebube butunda. Abantu twenyigire mu kulima, abantu tulongoose ennimiro zaffe, ensigo bwe zijja tusimbe, season weba yankuba tugyetegekere kubanga g'amazima buli kimu kye twagala e Kalangala oba Essese kidda bulungi. Njagala okubeebaza ababadde bandaba olwaleero. Njagala okwebaza BBS Terefina okumpa omukisa guno okwogerako eri bannayuganda n'ebikwata ku bizinga by'Essese naddala mu by'ettaka. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka era eyatuteerawo omutimbagano guno oba Terefina eno okutuusa eddoboozi eri abantu baffe abali mu byalo abatasobola kumanya bintu bimu okuggyako nga balabye Terefina. Era mwebaza, nziramu okumwebaza okututeerawo ekitongole kya Buganda Land Board okuba nti abantu baffe basomesebwa ku by'ettaka ne bayiga ne bamanya butya bwe bakuuma ettaka, butya bwe basobola okulikulaakulanya era butya bwe basobola okugaggawala nga bali ku ttaka eryo nga tebalyeggyeko nnyini ddala. Era Ssaabasajja Kabaka tusaba nnyo Omukama akutuwangaalize ayongere okukuwa amagezi g'owa bannayuganda naddala abantu abali mu Buganda. Abasese mwenna mbakubiriza nga mmaliriza tukuume ettaka lyaffe, tukuume obutonde bw'ensi, tukuume ennyanja yaffe. Envuba embi tugiveeko kubanga eyonoona ennyanja. Emiti tugisimbe. Abantu bazze bangi ne batwala emiti gyaffe ne bagisala ne batwala embaawo, ffe ne tusigala mu kibululu. Mbasaba we tujja omuti tuzzeewo omuti era mbasaba tuleme kukkiriza abantu baagala kwonoona bibira nga babimalawo nga tulaba. Kalangala yaffe ebiseera ebyo kyali kya bulambuzi. Naye kakati otuuka mu kibululu nga tolina kyolaba olw'okubanga twonoonye obutonde bw'ensi. Buli omu abeera embega wa munne ku butonde bw'ensi ku mbeera y'ettaka. Ku lwa Katonda n'ensi yange awangalayo Ssaabasajja Kabaka. Tweyanza nnyo tweyanzeege omulabi wa Terefina yaffe ababaka babiri, omubaka gwe tubadde naye okuva ekyotera Honorable Nantongo Fortunate Rose atunnyonnyodde ku nsonga z'ettaka ate ne ku ludda olw'abakyala ate era n'omubaka okuva e Kalangala Honorable Nakimuli nabo boogedde ensonga nnungi abantu okusigala nga tukozesa ettaka. Omanyi waliwo ebintu bingi ebiyinza okutuwugula naye ate bw'osigala ku ttaka ng'olikozesezza oba oliawo oyinza okusigaza obulamu kubanga buli kimu kiri ku ttaka. Ffe tugamba wano nti ettaka yennyaffe